Mtendo bannaffe amalwe gaffe amasuga gano ng'okugabasomera ze Helen's Mentor wano ku LMTV. Nambooze yeewozezzaako ku by'okupanga okukuba Katikkiro Mayiga emiggo mu lumbe. Kati ku ebisingawo. Katikkiro Charles Peter Mayiga olwasituse okwogera mu lumbe okwabadde n'omukolo gw'okutuuza omusikaawe we yali Ssekibobbo w'essaza ly'e Kyaggwe badijje ne baggyako emizindaalo. Katikkiro yamaze ebbanga ng'alinda emizindaalo gigibweko nga buteerere ne genereta gye baakazaako erya standby ku mukolo teyateereddwako nga Katikkiro alemeseddwa okwogera nga waliwo n'ebyayitinganye nti wabaddewo agavubuka ag'effujjo agabadde gapanze okukuba Katikkiro Mayiga emiggo. Ekitalo kino kyabadde ku kyalo nekonjedde e Nakifuma ku Lwomukaaga. Ronald Sempaga ye yalagiddwa ng'omusika era n'atuuzibwa ku bwa Ssekibobbo okudda mu bigere bya kitaawe Alex Benjamin Kigongo eyafa mu ngeri ey'ekibwatukira ku ntandikwa y'omwaka oguwedde 2020. Sempanga yakuutiddwa okwagala Obuganda n'ekika kye eky'Emmamba nga kitaawe bw'abadde. MP Bakireke Nambooze yasinzidde ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba nti abavubuka ab'ekyejo baalinnye mu waya ekyaggyeko emizindaalo ow'omu mbuga olwasituse bw'atyo okwogerako eri Obuganda. Amasenze ne gavaako. Mwattu okufaanana naffe, omukulu asoose okuddayo n'atuula emizindaalo gitereezebwe. Bwe gaba masannyalaze genereta eteekebweko ng'abavubuka badijje beeraga bwerazi. Mukuumaddamula alabye emizindaalo gy'eremye kwe kutegeeza ffe abatono ababadde bawulira nti tewali buzibu nga ebyokwogera bibadde si bingi kuba bamusoose okwogera nti era ebyamakulu byonna byabadde alina okwogera abasoose okwogera babadde babyogedde ne baba nga tebamuwadde mizindaalo okwogera oba nga givuddeko byabadde agenda okwogera si by'amaanyi. Kyokka ate wabaddewo ab'oluyumi abayitibise nti okuggyako emizindaalo kibadde kigenderere okulaga obutali bumativu ku ngeri ensonda z'abeene ez'okujjanjabibwa tezinnabakwatibwako. Naye nze kino sikiwagira, kyonna ekibaddewo twetondedde nnyo Mukama waffe Katikkiro. Ate ye MP Mathias Mpuga omubaka omulonde owa Nnyendo mu nkugwe eyaliko minisita Emmengo yakambuwaddemu mu kyabaddewo ku lumbe n'alabika n'okuwanika ebigambibwa nti bikolwa nga bino bikolebwa akabinja akaagala okunafuya Buganda. Mpuga yawandiise nti ku Lwomukaaga ng'alina okuwummulako, Katikkiro n'alekawo amaka ge n'ayolekera e Kyaggwe okukola omukolo omukulu mu buwangwa bwaffe. Olwo mmwe abamuyita e Kyaggwe ne mutyoboola Kamalabyonna. Mumanyi obuyambi bwe muwa abalabe ba Buganda nga mukola akajanja akatinko okwessa mu butaala n'okwetona amaganzi. Atamanyi yeebuuze, weewe akadde ove mu kibuguumirize. Manyi amaka ga Ssekibobbo be bayita Katikkiro okuwa mukadde waabwe omugenzi ekitiibwa. Abantu ba Buganda naddala ba musaayi muto muve mu bubuze. Buganda si mboozi ya Facebook, mujja kukwanamya ensonga. Buganda erina emitendera mwesibangana ennyo. Ate ku mukolo Kavuma omu ku bakubi b'amasimu ab'olulango ku leediyo za FM yagambye nti abaggyeko amasannyalaze okulemesa Katikkiro okwogerako bakolera Museveni eyanyiga owa Robert Kyagulanyi okumukuba akalulu n'enkoona n'enywa naddala mu Buganda ne Busoga. Kavuma yagambye nti siganda Mayiga ayinza okubaako ebitagenda bulungi naye ebyokwerenga bwe bityo bibeera biswaza ekitiibwa ky'owa Katikkiro nga ne bw'abeera aggiddwako ddamula anaddamu ofiisi ayinza okusanga ng'aweebuuse. Yasabye ab'enju ya Ssekibobbo okuvaayo okuvumirwa ebikolwa ebyo ebyaweebudde Katikkiro mu maaso g'abantu. Mukuliko erinnya abasasi bava.